Webale kuteekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyiza okuteesa mili okugikutuusaako. Enkuba ekenderedde ddala mu bitundu ebisinga obungi mu Uganda yatunda ddala mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu. Kino kiviiridde ku kisindika mpewo ekisindisa omukuubo gw'enkuba ne gukisindikira ddala waggulu w'ensi yaffe kwe kulaba ng'ebisinga eby'eggwanga lyattu enkuba ekenderedde yadde nga kwemu kwe tufuna eva mu bitundu ebimu oba ku ebyo obugagga bwe tulina mu ggwanga lyattu Uganda. Enkya ku makya tusobola okuzuukuka n'enkuba yeerondwagirize mu makaati g'eggwanga lyattu naddala mu kibuga ekikulu Kampala n'okwetooloola Masaka naye ng'ate ebisigaddewo bigenda zuukuka n'akasana okwaka nga we kakuba akubamu so ng'ate buvanjuba tulabayo akasana okwaka ne kakuba kwamu eyaddala eyo mu bitundu eby'Esoti so ng'ate mu Jinja ne Tororo wo wasuubirwayo enkuba ey'oluwandagirize. Eyo nno mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu basobola okuzuukuka n'akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire. Bwe tugendako mu kiikakkono w'eggwanga lyattu bagenda zuukuka n'akasana okwaka nga keetabiseemu n'ebire. Mu banja by'emisana embeera kisobola okukyukamu katono mu bitundu by'e Nakasongola ne Mubende makaati g'eggwanga lyattu byo bisobola okufunayo oluwandagirize lw'enkuba so ng'ate bye bisigaddewo bigenda kubeera n'akasana okwaka nga we kakubakubamu so nga tugendako mu buvanjuba we tusuubira akasana okwaka nga kakubakubamu bitundu ebisinga obungi ng'oggyeko eyo mu Soroti tulabayo enkuba ey'oluwandagirize ng'ebbungu ligenda tukira ddala ku degrees 29. Eyo nno mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu tusuubira akasana okugenda mu maaso okwaka nga kakubakubamu ng'oggyeko mu Masindi tulabayo enkuba ey'oluwandagirize ebbungu ligenda tuka ku degrees 29 mu Masindi so ate mu Kasese 32. Mu kiikakkono bw'eggwanga lyattu tulabayo enkuba entonotono mu bitundu ebisinga obungi ng'oggyeko eyo mu Karamoja nga Kotito ne Moroto w'akasana kagenda kwaka nga ebbungu ligenda tukira ddala ku degrees 30. Gwe nnaasuubira okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebituliraanye wano mu Nairobi ku mulirwano tusuubira akasana okwaka bwe kakubakubamu ebbungu ligenda kutuukira ddala ku degrees 24 so ng'ate mu Dubai kagenda kwememula ebbungu ligenda tuukira ddala ku degrees 44 yo nga mu London tusuubirayo akasana okwaka bwe kakubakubamu nga ebbungu ligenda tuukira ddala ku degrees 20. Webale kuteekumirako nze kuteesa mili tovaawo tulabagane enkya.